abantu basajja mwenna abawangalira mu ssaza lye erya United Kingdom ne Ireland ne mukulembera musajja we ow'ensonga Ssaalongo Godfrey Kibuuka mbeyanjulira mbategeeza nti nze musajja wa Ssaabasajja Kabaka Ssaalongo Mukambwe Lukonge Faustin meeya w'ekibuga ekya Mityana Municipal Council wano ewaffe otusibuka Mityana mu Bwakabaka bwa Buganda. Nsaba okubakunga n'okubategeeza nti olukiiko olukulembeze olw'essaza erya Ssaabasajja Kabaka erya UK ne Ireland lwannonze lwampise okuva e Mityana nkiikirire local gavumenti za Uganda okujja okwetaba ku kijjulo ssemajjulo ekyomusanvu ekimanyiddwa nga Buganda Dinner ekijja okubeera mu kibuga Ilford Coliseum Suite 310 High Road Ilford Essex mu ggwanga erya United Kingdom. Mbasaba mujje mubeere ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa 11 omwaka 2023 nga tujaguza olw'okumalako omwaka guno mu birembe ate nga tukubaganya ebirowoozo n'okwejjukanya okwegattira wamu obumu awamu na butya bwe tuyinza okulaakulanya ensi yaffe Buganda muwawa nga tukozesa mmwe abazzukulu n'abaana ba Buganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu United Kingdom ne Ireland. Mujje mubeereyo tunyumye, njala okubategeeza biki ebifa eka, nsaba okubakunga n'okubategeeza ebifa embuga kubanga nze ndi mu kitongole eky'ebyobulambuzi Bwakabaka bwa Buganda Ayibene Luwangala.